Njagala mukimanyi olwaleero omukyala kemisera mulungi. Omukyala kemisera mulungi. Bannange mwagala nnyo okusinga buli muntu yenna. Omukyala kemisera ngenda kukuba mbaga. Bakubali abantu ababadde bakutambulirako nga tebalina yadde ne stamina. Abatali yadde ne baloko nga batali balokole. Ffe tuli basajja balokole, tukoledde Mukama nnyo ate sente tuyina. Mukama yatuwa sente. Ngenda kuwasa. Ngenda kujja mu ebyo. Okimanyi kemisera zenga ayita mu bintu bingi. Bamuyisizza mu bintu bingi. Waliwo abantu abadde bamutawaanya ayise mu bintu bingi ate ebibadde nga tebinsanyusa. Naye nga kano ke kadde kino kye kiseera muteeke mu maka abeere omukazi ow'obuvunaanyizibwa. Mwagala nnyo era this message erina okutuukako. Amanya n'eddoboozi mpitibwa King Nzamba. Awo mpite Bishop King Nzamba. Sinzidde mu America gye mbeera. Mbeera wano mu America gye nkolera emirimu gyange. Kakibeere emirimu gya Katonda. Kagibeere n'emirimu emirala gye tukwasaganya. Tuli wano tukuba kyeyo. Tunoonya waliwo amawulire agamaze ennaku gamaze ebiseera binnyinga gali mu fuluma ag'omwagala wange gwe nnina mu nnaku zino. Bamuyita muyimbi omukyala gwempa ekitiibwa. Bamuyita kemisera oba kemirembe. Maze ennaku nnyingi nga ndaba waliwo abasajja bangi abamwagala, waliwo abasajja bangi abamuddukirira, naye nga munnange njagala kyogerako kino kiggwe ekyange ne kemisera. Kemisera muntu wange, kemisera mwagala wange mu nnaku zino njagadde nnyo nkijjeyo buli muntu yenna akitegeere, buli muntu yenna amanye nti kemisera kati ayina omuntu. Mwagala nnyo, ndi wano eno mu America, ngenda vaayo era very soon tukole embaga. Kyo njagadde kiteeka wabweru n'abasajja babadde nga bakyadduka omunoonya. Bishop King Nzamba omumanyi? Simumanyi. Mugenda ne muyitayita abantu nti Bishop King Nzamba bwe muti ono naddala ono wayitala neeke embuno president ya neeke ebisiraani bijja bakuba musajja watwali eyo nze president wa gospel simanyi ate nze ki wawuma bikoze biti abayimbi ba gospel balina federation yabwe genosale gyamanyi full stop ebyo byawuma ne sindi ne fiina bigende kakati mbuuza ku oyo Bishop tomuyita Bishop muyite manyage yani kale Nzamba Nzamba abadde ki agenda wasa kemisera era yabagoba ono gwenda bye kukuninga ali mukwerangira ku social media oyo muchayo wajjo siraba nko fala akwana muntu nga yenna fala bwatu tosobola kugamba mwana atali mbeerera kemisera ng'eggaali ezamuyitamu naawe oziraba abeera wali Waluna eri woteri ya Kabi restaurant etunda byonna ebyakabyo kitegeera abantu abamulaba meya Walukaga mulaba ng'oli ku social media. Bannange nvuddeyo nze Bishop gundi ngenda kuwasa kemisera kubanga kemisera